bwe twayimba akayimba ene ensite neemazaamu tukkirize tukatambulireko nnyo tukyakajjukira tukayimba ku stage twakeerabye twakavaako gwe ngamba twakavaako naye nga niyo obuzibu bwalina amanyi mugezi ani Jacob mugezi yeefaananyiriza andi amanyi lwaki manyi kankubulayo ekintu kimu gwe daasi nawe oba gwe mugezi okkirizanga newakubula nze wanja nenkugaa nti naye buli muntu awabulwa kalo nojja noga nti kalo yajja yambadde obine nga okusinziira ku kalo omulimu gwakola ne mu audience gye yabaddemu yabadde tayambadde bwobi mpozi nga gwe kyalo kyekikusumbuwa mba sikutyobodde wamugamba alimu ekyalo balina nkolera vidiyo awo simanyi dankani mbunze nina amaalo simanyi mbone bwe ninnya ennyonyi mpostinga naye obuzibu yafula nnyo omugezi ate nga tali ate yaŋŋambye mbu bwe naamuddamu ajja kunziramu ne mugamba nti nze ate ngenda kuddamu kati Katonda akuveemu ekintu kimu nziremu oyenda kukkiriza mbu yakwalula esiridde naye ne bagamba akalwa kabba nja bannyonnyola kati atogenda yeeyo dakani ku The Truth Media it's a Monday tuli ku climax ndine Duncan Mtiana kuyisaamu ku byabadde mu weekend n'ebiriwo olunaku olwalero ebintu bingi n'ebigenda okubaawo enkya betujja okulabako obulabi so olugambo tulina lungi okutwaliza awamu mulimu olugambo lwo lwennyini mutubuulire ekituufu kiki muyinza okuba mu mwakwana ku mukazi omu nga tetumanyi so ogenda kutunnyonnyolamu awo tulinamu ebintu bya Junior ne bikyalanda ne Gundi batuse ku pointi olina apangisa abasikale bagende bakwate munno twava wano olunaku lwe Monday nali naawe ng'ogambye Junior akakkane tugenda tuuka mu weekend ng'ebintu byeyongedde motoka yoli baagisise bayigenda byona bagije wanekatu tebagirese katu bagitutte yabalopa katwe eri awo njirabyewo baleka tanagijjawo owaye eri awo njeru eri awo njirabyeka kati ebintu webityo webiri nenga gwayagala okudigidamu climax nzigule 24/7 olunaku lwonna lwoba oyagadde Monday to Sunday Monday pizza Monday biri n'ofunemu yabwerera okuwuga weekuli olunaku olwokusatu ebeera silent disco olunaku olwokutaano ebeera pool party then olwe Sunday ye live band akasendeekerevu nenga nsooka obuuze ku bantu njababuuzaako mbebaza emirimu gye mutuusaako engalo mwebale kubanga muli ku Truth Media kwe tulina ffe okubanga tubaweereza lwaki nedda ensonga nsobola okubanga tuzibatemeratemera buli emu nga bwe mugirabye oba naffe bwe tugirabye so bwe tubateeseza naawe osobola okuteesa mu komenti bateesanga n'ogamba nti wano Duncan wano tuvuzeemu speed das wano ng'otukuttemu kiki so mu mbeera eyo ffe tuba wano okubaweereza nakubalaga biki biri mu ggwanga ebyo nga bwe bitambula Monday wedde olina kye wayogera oba kyali mu numbers nti oba mirundi tulina kitwegero naga ine Dakani omugambo osaze munene kiro no kindi muntu nekira kye twayogerako ne tugamba naye nga ekyakasuka okumuwa awadi mu nga 18 no bagamba bukyali gwe takimanyi nati abantu bagamba yes bamuwa nyinyi ne tezawera 18 zasuka namu mu 18 oyongedde pika andi kasuku yazisoma natwala mu motoka yasombanga natwala mu motoka nadda natwala mu motoka abagamba wapika nnyo abantu bayinza okulaba balaba zaali ku mmeeza ne balowooza ati nno ne balowooza mbuzeezo kasabo yafuna nyingi naye ekyo tekijja kugenda kwebaza Shalom tuwebale nnyo okubanga Saturday wajuwa vibe eyo so nekiwakolera kirungi kwa das ne wabagwe tukolanga ekintu ate nga kikukakanya ekyokola nti n'ogamba nti omuteesa asinze nga nawe oteesa ate n'okiwa Duncan tekikola makulu n'abalaba babaga kitegeeza ono akimanyi Duncan amusinga otuteesa olusekenya munyamu lwa weekend yenu lujja kola kusatu lwa mukaaga yes nga 10 nga 13 yes kyemanyi lwa mukaaga tugenda kubeera wali ku bajira yaya mu kisaawe banga era batujja wali mu kakolido mu kisaawe tugenda okubeera kasuku nagamba kasuku nda twamukuba oluseke naye kolo bangamba anti kasuku ekyawano kirumye kasuku yatusanga n'atugamba baba we plate ya bia ntuga tokikola tuwe mu enkalu
kati naye manyanga tuwa nkali mbawade 10 nanga mbawade 5,000 najiwa ninga semanengene wagwana ate nino bayo kubanga ku Bachiga Nation ya weekend yeno nayo ya kulakula ya Sunday ya usana denja kubera eri ku Sunday ngene Bachiga Nation anze nja kubera mu luseko nyamu nyamu nja kubera na inoge na kubagira kukuwaza bank kyali waffe omanyi omusajja oyo mulaba bakuba tuganya okukkiriza naye omusajja Kasuku mu mawulire twanimuwadde credit alwanye entalo ng'ovudde ne mukulwana entalo okimanyi nti Kasuku agaba omukono yagaba Kasuku omukono yes Kasuku mu bantu betuyina ku platform za social media Kasuku ye muntu akasuka omukono n'ogwekwatako naawe n'otandika okwerandiza kuba kati bwe ntunuulira abantu nga bano bantu ya Shalom ayise mu ngalo za Kasuku bwe mba sirimbye ntambi naye lwakuba twakolana naye Kasuku yamuwa nnyo obudde okitegeera later Kasuku yamuwa nnyo obudde Jaden si omu ku Kasuku Jaden yes kati yaleese meya meya yaze madde ne meya no lunaku lwaleero ku macha maddeko naye the guy is grateful also maddeko naye awo so madde KBS awo naye nze big up njaji wa mwami Kasuku oyo mugaye nti Kasuku mwana oli wa ddala omanyi waliwo abantu abakoze mawulire kati nze kambagambe waliwo abantu abakoze mawulire nga bo kye basooka okukola mu mawulire mufo ky'okukulaakulanya mawulire babeeko ettafali ewongerako bakoze empalana shetandise wagitandise kubana bajoolanga kati nabo bali okucreatinga so kati Kasuku ono manyi Kasuku ono niwe olaba twesanga ntubeeramu nga bwe mumanyi mutima najja n'enjoyinga n'abantu okitegeera kyekiriwo naye waliwo abamu bo nga bamanyi baba bagenda ku media bafuuka bakatonda kituufu bo bamanyi bagenda ku media bebaani okitegeera nga n'okubeera mu bantu alaba abantu bali wansi alinga ayo abayamba ontika kyekugamba natamanya nti ye embwa bantu bakubanika okuba nti abuwooli so nze leero programu eno big up mjagazi wa Kasuku kuku wazabanga semanengene so njaga tusinkanayo ku Lwomukaaga tumuwe bimuli era abasobola emmeeza gyeziri ne tiketi ya Ssekinomu akuba yaŋŋamba nanga tulina sente zigula mmeeza yaffe eri yamuyi konze semanengene tusinkanayo ku eriko buli kyakulya na kyakunywa emmeeza we nga yaffe tugenda beerayo kale anyway so njagala tutandikire mu by'ennaku tutandikire masanyi tutandikire mu nnaku no tutandikire nnaku olwaleero weekend twagenda okugiyingira nga Nobert ali mu nkomyo pozi ne ku Monday twajja ali mu nkomyo kweri Monday nedda jukira ate ku lunaku lwokusatu twaliko naye awo ku street wamma kakati tugenda okuyingira weekend ng'ali mu nkomyo nateete gye baamukwatira naku zino polisi zigenda zikyuka mugere kule omuntu bamukwate mu bifo bya njawulo musango kati bagisaasaanya bati lwakuba nti mwedasi mwe temunnaba kumanya polisi bwe ziri polisi ze Uganda tezikyakola nga bwe zasooka nti obeeramu eno gundi awo balipootinga obulipootinzi nti aguntu tumututte onteka kyemugamba polisi z'ennaku zino bakola okusinziira mukwano gwo omusirikale ali ku polisi ki bwekyotannaba kumanya si byagira nti avamu eno region mwe bamulopye mwe bamusibira bayitawo buyisire mugamba no tumututte ennaku zino igwe daasi olwaddemba okuwaaba omusango n'oguwaaba ejjinja naye nga mwagudizaawa makindye naye nga mukwano gwe gy'okwanguyiza ebintu ali jjinja ne bakutwala eyo kadaso nti waneno poliisi ekyasinza okubanga eyamba akawunti ye Nateete mwebyo endala yali wano ey'Ekibuye nayo eyambako naye yayambako ku biseera by'oli omusajja gwe batwala ejjinja yogedde bulungi oyo nti nga waliwo omukyalo omu yatigomya kalenda yatigomya ba TikTok ng'omuntu omu yekka abatigomya naye nga yafuna omuntu we gwawamba n'agamba nti ono nze oba gwani nze nkutwala Kibuye era nga Ekibuye tasooka na kufuna reference bakwasa reference bagikola gw'oli munda kati byenga ndi polisi zano zayonooneka omuntu akubira nakutwala ku polisi olw'okuba alinayo mukwano gwa gy'omwanguyiza ensonga kiringa nze bwe nakukola nsobola okutwala ewa Lumala naye mukwano gwange
Ontegeera beera osobola okunyangwiza oba okyayogera nga tozirivuddemu tebakukiriza nakwogera oba okyakolola yekubira akasima nga tasoka gijemu abeera gena muguni kati wagenza okibalamu nga neno bati ennaku zamaze ku poliisi zayita mu nnaku zebakulagira okubeera ku poliisi kuba bamukwata lwakuna kitegeeza ku lwokutaano balina omutwala mu kooti lwakuna lwakutaano nayingira wiikendi yagiriiriddeyo Amolega mpulidde nti olwaleero azzeko azze atya mu kooti kubanga yes twali tumanyi nti olw'emane bayinza omuleeta mu kooti naye bagambe batera kubaleeta ku makya ye saawa 7 ng'abantu babivuddeko balowooza nti leero tajja kukola ki soko mbulire wotegeranga ekintu ye musango kigo bamulopa wali ali musango ky'ogumuleeseza mu wotegeranga ekintu nti bakikola mu mankwetu abakikola tebali mu mateeka si balambulukufu kwe kulaba nga omusibe mu kooti nga balipooti yankumakya taliiko najja mu mankwetu saawa 7 ne bamubuulira kyokka ne bamutwalira weeruzira mbu banoonyeza bamwimire nga tewali ate wanaamanya batya nga muntu baganda be bagenze otuuka baganda bakeddewo ku makya bagenze ku poliisi nga n'omusibe takimanyi nti era agendagenda mu kooti nga tanakiwulirako ne bagenda bakola ebirala ne bagendayo ne bamubuuzaako ne babaako bye bamuwa ebyokulya ne bamaliriza ne bamugaa ka tugende tukole ki tubeeko bye tukola tujja kudda ompulira bamala bagamba tujja kudda ko ye kale ne bagenda bwe balabye abooluganda bamaze okugenda kooti ne bamuvugirawo emutwala mu kooti saa 7:40 kuba bangambye oli gwe bamukubidde saa 7 nomugamba omuntu wali wano ne dakiika 55 so 7 zennyini actually ngebula 18 kati awo ne kooti ziba zinatera okunyuka agenda okwira baganda booli nga bagamba bannanga tukoze tukyanga ekikumi ngeno bamututte bagenda otuukawo ngeno bamugyeyo bamukoze eki nga already bamaze omugamba oteeka kyemugamba kati buli boolaba omusango bwe guto manya abagukola tebali muki mu straight line buli boolaba omusango tegutambula nga bagubina kutambula omanyanga nti ogwo omusango gwa mankwetu kati guno omusango gwa Nobert tukkirize tugaane gwa mankwetu mbu abadde asobola okufuna ne gundi naye Beiro naye mbu anti omusango gwe bafuna na Nobert naye mbu oli ababulidde ekituufu abadde abibaddemu ene mabega bagambi ababulidde ekituufu n'abagamba mwe muli muti omusango gwa Nobert guli bwe guti kati ngenda kiga abasiba Nobert mwaka ennyini musiba Nobert nina abasiba Nobert bamanye ekituufu abadde ku musango gwa Nobert omu ku basirikale abaddewo agambye ebintu byammwe nno biri bwe biti ene bate ne bakola ki ebasindikayo onteka kyemugamba nti ekituufu n'abakutte Nobert balaba nga omusajja bakutwala waaki omusango gwe bagina emisango gya Nobert gya bulijjo ompulira n'essaawa zino agenda weza wiiki owulira tawozanga na muntu n'atya bataddeyo obuteesi mbwa ya Katonda genda lwaki abamusiba balina amaanyi ssaawa zino bawabuzi ba pulezidenti bakazi ba baminisita okyegera abala bafunye akawumbi mu makutiya bebo ompulira kyengugamba kati omuntu nga yafunye akawumbi mu kutiya toyinza woza naye gwe atalina wadde ebibiri Nobert bamusanga ina nusu 9 mu nsawo gulimu bakiyaliida gulimu kiyaliida abulimu agukulembedde nagukulembedde onoomu ajjayo bujja bigere bizza mabega nakulembeza ono lwansonga nti ono ye agamba ekintu kimuze siti ampala nto kyalina kyakya kufiira ate bangambye ku poliisi kirala ekyamutwala mu kooti baliise kirala andi wotegeera ndi guno omusango abaguvuga mankwetu kangugambe omusajja bamuyita agende ku poliisi ku musango mbu alina omukyala w'omuntu omu gwe yakola ki gwe yayisaamu eggaali sijja mwogera linnya kamuleke kubanga mune bakambwe bali mu buyinza baminisita ate era n'akalulu bakasigalamu bokka kati bakambwe oli wamuyita n'agamba nti bane ngenzeewa kangende ne reporting n'ayita n'abaana nabaga bino bintu bibyangu kangende ne reporting naye twogeremu tumanye tukole ki agenda okutuuka eri nga oli emisango gya Kenzo 8 wali egyaka miliyoni 3 waliwo gyono omuyimbi omukazi yagwa oyo yagwa yayimba ennyimba z'Olunyankole n'agwire waliwo yagwa abalala tebaagwa waliwo yagwa abasinga bamutegedde naye nga yassaayo omusango naye kati nebabuuza oyo omukazi yagwa omusango oteekayo gwaki olina yanyeenya emmezi oyinza ga yasoose okukola wano
Anko. Akameza obutebe tebuzitowa. Anko. Boss. Oteka kyengugamba. Nti okulula nnyo. Nti omusajja nti bw'otunoona omukazi ono kati yagwa. Mune yagira ajja ntwala yakasango. Naye olayiko bapika mu pika ntigenda nawe waabe. Kati kino ekintu kya Nobert bonna boolaba baawo abaaba. Gwe nja kukkiriza nti baatuula mu meeting amaze okuba campaign. Naye gaa tukoze tutya. Kayino n'omukazi naye n'agenda mu kavuyo n'agamba naye kanteekeyo mbeeremu nga naye ndabikiramu. Kumbe gwe omukazi tukuzzaako ngalo. Gwe twakola ki? Twakuleka. Genda odibeeyo na midibo gyo. Yadiba? Agenda adibireyo n'emidibo gye, tetulina kigambo kitugenda mugamba kintu n'ekimu. Ekyokubiri. Nobert ebintu ebimusibya kati ngenda bigambo olwaleero. Era bo enteekateeka zaabwe bano abasajja ababiri. Tebaagala Nobert kuddamu kulabikako nga tunnamala kulonda. Tebaagala alonde. Nkiddamu. Era kino nkigamba Dias oli kinyumizaako ne bwe tuli batusanze. Ne Nobert oli kimulaga nga tukoze ng'avuddeyo. Bano abasajja tebaagala alabikeko wadde mu kulonda wadde ne mu kampeyini nziddako. Mbadde mmanyi ali kusaidia bwera akalulu ke kagasa bo era kaba kwongeddeko n'ebintu n'obulawa kuba akadinda akubaka. Kana akalulu ka President Museveni abaliyo tebaliyo nti banooza President Museveni kalulu. Abaliyo banoonya bali mu kye bayita tufunirawa. Era abali mu kalulu ka President Museveni bali mu malya nsimbi si Museveni kubanga ngadda mu buyinza. Kati Nobert ekimukubye ogenda kitunula kya mirundi emeka nti Nobert abadde alina ne projekiti z'abantu z'atunuzaamu ki emundu omudumu nga te projekiti ezo abantu basubiramu ssente nnyingi ekutiya naki mbena kuzira bazigabira mu kutiya na kutiya onafuna kanyamazeti ka ku mutwe pa era otomulabi ondeka kyengamba nti Nobert abadde alina ssente zaali mukola ki kati bano ababirize bakola ki abadde akubasene nga bagamba nti wonene wanokulimba tebalina baana bageta balina kuba waaliyeni kubanga buli wabadde sente zigenda ofulumanga akola video asawe gundi ekulaga nti alien alina ofuna sente za geta abaana ba geto mwakola ki ate bano kye batayagala kuwulira. Kati bino byonna byolaba ebirala ebyetooloolerako bazimba mulimu kuba nti Nobert taddamu kudda ku mpewo alina okudda nga kampeyini zikoze eki aleme basooza mugaati. Era kino nkigamba tuli wano Dias Nobert akomawo mu gwakubiri bamuze nga 18 naye gosubirayo 18 naye gosubirayo ebintu ebyo kwezo date subirayo mulamuzi okuba omulwadde obanga alina gy'alaze ate balwala ennaku subirayo omuwabi wa gavumenti obutabaawo ng'alina bimutawaanya ng'alina emirimu emitongole gy'aliko suubirayo obutawuliza Nobert namuga ajja kudda mu gwokubiri nga 14 nga kodi zizeemu otuula oba okuba obayiza n'omugamba ajja taataaganya obujuli okunoonyerezayo obujuli ontega kyemugamba ajja n'okujja mu kooti nga 18 babagambe okusinziira ku bikyatambula tukyanoonyereza bujulizi oba ogenda bagamba ki Nobert abadde yeekiise mu mugaati gw'abano abasajja ng'abalimu nga ntunuka kuba nti waliwo omukulembeze omwe yabuuza n'abagamba naye nga alien simulaba mu sho zino mbu yali mukyala w'omunene omukulu nange n'omuvubuka olinga simulaba muno namulabako awantu wamu wokka nekibayingira mu mutwe nebaga kati ekyokubiri bano takati balaba oli azannya erinnya lyo nterivaamu alimu erinnya lyano bwajjamu eryo nasamu lya bebekulu agabo agakuba bukubi tekezikoleki kati oyinza beera bweru ate bebekulu yamutaasa nnyo okumugamba soka omugoba mu kampeni mugasokoze bali bagenda mukubirayo emigo egimutta yamugamba kabisa soko dekeka bali bagenda mukubirayo emigo egimutta amanyize kankuleyo ekintu nze Dias nze kampeni za President Museveni oba saawa zino wa President Museveni ne bompita otya sobola kugendayo ate nekitone angambye ali mu kwekweka emmotoka ye bagitomera luli nakiraba nga kati ali mu haidi emmotoka yatomerwa abantu b'omuyimbi omu bagitomera naye naye nkyakola kunoonyereza bwe naamaliriza nayo nkizuula nja kujja mu bagamba ate naye nja muyisa bubi anko nze naawe tulinamu empalana lwaki okola ekyo ekintu
otega kyekugamba kati mucho nyano gamba de nyagalo kati mucho wakwata gatu agundi ani anko wanji ngasumwa amakubiro kati Chaje nyinza kugamba mugana wa nti emotoka ogera kunonyereza lwa oba bituufu bwe bali bali mabega okutomera kitone bebana wange bali mabega wa kitone amazima kati mafena mugena tutomera nenga wobo fumitiriza mugolowooza ki okusinzira ku kitone be yangambi basobola n'okusinzira ebikolebwa kati basobola manze nja kubula ekintu kimu Uganda eno erina obuzibu bw'amaanyi nti waliwo abantu bawo obuyinza nga balabanga obuyinza nga bwe baddirira Katonda ntegeera naye njagala bannange naye nga Nobert nze nkugambe Nobert project z'abantu ate ekibadde kisinga olumya bali omutwe akulembeza nnyo Bebe Cool ne Alien kyekisinga ekibadde kisinga okola ki baluma nga balaba buli kaseera ni mugambye kyusaamu n'amanya gafega tebaagala kuta ssente bo ssente balowooza nti bagenda zibatungamu abamu balowooza bagenda baziikana nso kitegeera kati n'olwekyo mu mbeera eyo Nobert era mwangi nze gwokubiddeko oliwo banga oli climax oli side ki abali ki maaso kale kati mu mbeera eyo bintu bya Nobert mukkirize mugaane omanyiza kankubira ekintu kimu nina ebintu bye ŋŋamba nti Bebe Cool tuyinza okuba nga bannayuganda baga nti Bebe Cool okubawagira President Museveni ne Bebe Cool mukulembeze ati kati byogera bikyankalanya abantu nze atagenda basaba ssente zaabo atagenda kutambula nabo bankyankalanya baŋŋamba ki ebyo byoli mu kwogera bikyankalanya abantu kino nkigamba leero mu bayimbi be tulina ng'oggyeko bano ababandi baganda baffe bamisa Kisemakula bayimbi be tuyitanga abaalaga abo ng'oggyeko Kyagulanyi Bebe Cool mukulembeze nti Bebe Cool internet eno evuma Bebe Cool njagala okukkiriza oba ogaane olaba ekyo kyoyogedde kyekiri era omu kyeyakama nga ali mu press conference nti bateekawo akakundi kaga bagamba mbu omwana omuntu tasobola kukulembera bo badoze basobola okulembera bokka era yayogera amannya abiri yayogera erya Bobby nayogera n'erya Bebe kati olaba oli kyeyayogera ekyagamba nti omwana omuntu tasobola kukulembera ketukiraba kati nti omwana omuntu tasobola kukulembera lwansonga alina obusungu bungi ayagala okulaga amaanyi anti Bebe Cool alina amaze emyaka 44 aleero ng'avumwa naye Bebe Cool kimanyi nti asanga omuntu avuma nze ffe twavumako Bebe Cool ambassador Fabes ajja kunzulira mu biseera Battle of the Champion bitegeera wavumako Bebe Cool nga Bebe Cool nga ffe tuli mu Fabes ne tuvuma Bebe Cool naye lumu ekyasinga okunewuunyisa twasanga Bebe Cool oyo n'aseka naga ete moyina ssente ne bosi wammwe tabawa ssente n'agenda mu nsawo n'ajjamu ekyameka ekyata tuseka nga nagamba naye tesibaguze musigale ku kintu kyo kyembadde mukola ki onteka kyemugamba nti Bebe Cool nze waliwo muwereka credit nti mmana abasajja bonna abali mu kampeni za President Museveni ne boogata baminisita kuba ndabyeko ne baminisita nga nabo bakibogwe ne boogata baminisita n'ogatta baani bonna Bebe Cool tugenda byogera ebirungi byogerwako nti Bebe Cool ye muntu omutuufu alina okukulembera abayimbi ate Kikeni Maso talina mu authority ekulembera muyimbi yenna nze nkubuulira nti abantu bye bavumye singa abantu bye bavumye Bebe Cool bye bavumye Kenzo anti singa ffenna batusiba tuli mukomera anti nze sijja kwewulimba navuma ku Bebe Cool ate sijja kukulimba naye twatandika kampeni z'ebyobufuzi
navumanga Bebe Cool. Nene akasanga Bebe Cool emirundi eji. Namusanga Ekololo. Nitubeera ono manager gondi. Yani nabane yinya werige Roni Mutabazi. Netunyumya ne Mutabazi. Nitukuba emboozi era Bebe najja natubuuza ko ne bagane bakola ki. Nenziramu nensanga Bebe ku mukolo gwa Rama. Era ntunyumye ntukuba n'emboozi ne Alien. Ochegera. Ngamba naye omulala singa yakwata bikonde singa yatukuba. Anteka kyemwa. Kati Bebe Cool ono musajja mukaji tunaje twali nga tuli akamere nga batuyise manager omuyimbi omu nagambo yali agala tugulira abayayi batukube. Ojijukite. Kati ngamba wali otusaawo. Otega mbo bali bagenda kufuna trip bagende Kenya. Kati bo olunaku lwe batukuba bo nga bali Kenya kati baliwo nga atogenda basi ninga n'obukodyo ate obutugambye pere twina buzibu n'abantu olya nenze nkugambye ekintu kino Bebe Cool alina kuba era n'okukwata bwa minisita b'abavubuka bawa omuntu omu singa babuwa Bebe Cool yandibadde alina kyakola ki kubanze mu bulamu bwa bulijjo ne Bebe Cool mulabyeko alina abantu bayamba ompulira naye basajja bonso okutuma ninga mpaya abantu bebayambi nga ne bakoze abantu babayambi basajja bange ki abasajja bo aba abasibye Nobert si basajja bange kubanga si basajja bange kati Nobert Christmas kajirire mu komera bo bakote yale no munne tibana kibagenda kweyongera ko tibana kibagenda vako kati Nobert kali ne family yake eriye bubi Christmas nakasente kyandibadde asaka mu campaign zino chegera bokali kabakabawe ate la munne bwaba bali bagenda kuwa 10 leba kuwa 10 baba inzo bawe singa kawo no tibakulimba nzera omuntu ye naenda nemeso okulaba omugaga omugaga waba badagenda kuwa emitwala 2 binera bwo mneoba tundira kuwa 2 so kakati ebisere ebisinga bwaba abagamba nti bagenda kuba mukubireko oli mulabi ne mukubireko bwaba bagambye nti emitwalo 10 soba mukulu waba kugambye nti no bagenda kuwa emitwalo 10 giba 10 tosobola kuwaza Nobert tebikisoboka naye kati bano omu musajja musiraamu mulala yasiramu Canada naye katusabe Katonda amanze sawagira nyoke Nobert kulumba musozi era interview najikola nawe ngamba ne mugamba Nobert osusemu kakana naye ate si Nobert ono okusukkamu era bikaine ensonga zengo omuntu lete zagenda zivaayo netugamba omuntu ono ali eyo naye ali mukulisa banne kakanja ate ensonga atuka ne yevaako nagana yo wayi yecho ki ensonga za Nobert ze twatugamba nti okubye nnyo bo nyuni bananyini bazo zato ne bazaanika ne batandika okwewako obujulizi onfuna jukira Nobert sikabada yes kabada otegeera kati ono ne mukyala we bangambye emisango gitambulira ku bo ontegeera kati bo kati basabire Christmas bagirye bulungi kubanza kyemmanyi omuntu kwe bamusindika jangu mu 18 osinga Nobert badde bamutamangu badde bamugajjangu ku Lwokutaano oba ku Lwokumeka kuba leero Monday kuba ne ku Lwokutaano bamukata ku Lwokutaano yali asobola okubanga bamulese mu kooti naye wootegeerera nti bino ebintu bipange era tebigenda kuggwa kati bagina akasente kaabwe ke bagoba guno omululu gwe tuli mu ssaawa zino ogwa Nobert okumusiba si gwakuba nti Nobert avumye nnyo gwa ssente gwa byanfuna Nobert alina walinnya mu byenfuna jjukira President Museveni ajja mu Buganda President Museveni wabajja mu Buganda bagenda kwetaaga abantu abalina vibe kitegeeza alien skin alina okuba mu ki bano kye batayagala kuwulira ate Nobert kyabadde akulembeze nnyo kati wano wetuli guno gwonna mululu gwa ssente naye mbalayira muka Katonda mu ggulu era mugenda kufa tewali agenda kusigana ssente wali agenda kusigana ssente ate kinyumira kiri ekintu kimu abamu bagenda kufa nga tebabazise na mu keesi wadde embugo sanda 7 ne mpaka Kadongo ssente nazira ku nsi abasigaye ne baziwoomera ekirungi nti tebagenda kutuziika mugundi mulimbo twafuna taata era mulimbo bagenda baziikayo ate bakonda nti amanyi kiziisa abantu mulimbo ekiziisa abantu mu mulimbo naddala mu ddiini y'obusiraamu osobola okuba igwe bias ng'olina empisa embi oba kale ng'obadde mu ddiini nga togitambuza bulungi onywa omwenge okola biki ebintu anti kyenkugamba onywa omwenge waliwo bagenda ozika mulimbo olw'ebyo anti onywa omwenge oli mwenzi otegeera osiba banno osiba banno
bano tuyaga basasula sente za campaign kati gwe bakuziika mulimbo lwa nsonga owanensoge kuzisa abantu babalina okusabirangako olw'ebibi byokoze abantu kiwazisa mulimbo gwe bagambye ko ntafunanga gya muziika bano ono omugage yakafiira omwana Sudiro yamuziika mulimbo abantu basobola okukusabirako oli ajja okusabirako naga abane n'abali wano bonna ambasabidde bwe kiri era abantu bangi baziika nga balina amataka manene ne bagamba nti baziikibwe mulimbo lwaki ebibi byoba olina abantu babalina okusigala nga bakusabirako kati nomaliza ng'ogamba newa mulimbo nemaliza nga bwe twayimba akayimba eno ensi tenneemazaamu tukkirize tukatambulireko nnyo tukyakajjukira tukayimba ku stage wakeerabye twakavaako gwe ngamba twakavaako mu piriyodi y'ebbanga lino mbulya ku stage wokawuli twakaleka anti ensi yatwemazaamu okega so nga tuwunzika ebya Nobert katumusabira akumanga 18 abamusibye kasuubire banagenda omutta nga mugeze muzimbye za kedi muzimbye za supermarket mukoze ebisaawe mukoze zifaamu nga muli bagagga bavundu nga buli kimu mukinyumirwa nsaba Mukama Katonda bwe kye musinga okwagala anyway kale awo tuvuddewo mwina buzibu kine gundi kasoke ntandikira mwina buzibu kine nalabye yakoledde almost 20 minutes of a video interview Jacob Omutuuze yasuseemu nagirabye n'ensika yabadde mu ddakiika nga bukiki mutawaana akigwe naye je ensonga zizabadde kikuggwe actually mwabaddemu amanyi abiri gwe ne Kalo Nantongo kalika eri interview gye twakola wano ogijjukira gye nakola wano naawe nga bagamba Kalo yali yambadde bubi simanyi jakirizi kati nze bwe naba wabulamu n'anyiiga manyi kati obuzibu bwalina amanyi mugezi ani Jacob mugezi yefaananyiriza andi amanyi lwaki manyi kankubulayo ekintu kimu gwe Daasi nawoba gwe mugezi okkirizanga newokubula nze wanja nenkugaa nti naye buli muntu awabulwa Kalo nojja noga nti Kalo yajja yambadde obi nemuga okusinziira ku Kalo omulimu gwakola ne mu audience gye yabaddemu yabadde tayambadde bobi mpozi nga gwe kyalo kye kikusumbuwa mba sikutyobodde wamugamba alimu ekyalo balina nkolera video awo simanyi Dankani mbunze nina amaalo simanyi mbone bwe ninnya ennyonyi mpostinga lwaki postinga ng'oli nnyonyi kati nani naye kye ŋŋamba nti omuntu okugjako nga bamukuza bukuza nga alina omutima omubi ate omuvubuka alina omutima omubi lwakuba tebamanyi naye bw'oba bakuza bukuza nga nze nsoso posting ennyonyi tolaba nkozi ali nga atudde mu nnyonyi yeposting nnyo ndonezera teyeposting kyoliko balinnya ennyonyi mmeka omwaka ogeze wala omwezi balinnya ennyonyi mmeka Zari buli luvannyuma lwa wiiki emu abeera mu Uganda naye lwaki olowooza posting jasi kati ono omukulu Jacob olwakuba nadde essaawa nnyo okunamuwa nnyo obudde yali kyali wange oyo kyali nange kimaniro ga mwali bakyali naye obuzibu yafula nnyo omugezi ate nga tali ate yaŋŋambye mbu bwe naamuddamu ajja kunziramu ne mugamba nti nze ate ngenda kuddamu kati Katonda akuveemu ekintu kimu nziremu oyenda kukkiriza mbu yakwalula esiridde naye ne bagamba akalwa kabba nja bannyonnyola kati atogenda yeeyo Dankani nedda waliwo ekintu ky'obuwabula omuntu kati waliwo statement nagenze nkooti nga mu interview ye alina we yagambye nagamba Dankani oyo wa mutima mubi yali agana kungobesa yakuŋŋaanya abaana bangobese ku mulimu edda ku Dembe FM wakikola saakikola kati kankubulira ekintu bwe kyali okumanya ogaayo omutima gwe kuva ddanga mubi fe twabeerako e Kampala nakati gy'obeera ŋŋamba ebiseka kati kyembadde nga kiri bwe twabeerako e Kampala nga ffe omulimu gwaffe kwe tuli e Kampala kwe tupangisa ennyumba kwe tuweerera abaana kuba simu ku leediyo nakusaba nnyimba z'abayimbi kuba ogwo omulimu ebiseera ebyo nga gusasula bulungi ontegeera kyekyakutumya Dankani Emitiana ng'ogwo omulimu gusasulwa ate togwegaana gwali mulungi ng'ogwo omulimu nga nze nanyisula mu nyumba ya mitwalo 7 naye nga nze omwezi gwena okugwako n'emitwalo gye ng'ameka oba 3 nga mpeerako omwana nempeeza jeje wange mu kyalo neyagalamu nosasula n'ennyumba nange obulamu ne bumbeezera kati nga tukwana nnyo emikwano gy'abapulizeenta
asobola okwangula nti bwokuba ennyimba bwokuba okusaba oluyimba muyinza osaba abantu nga 10 n'abameka naye kasawulamu ennyanda Duncan agamba boyi wange kati ffe twaliwako ekiseera nga bw'oba oli mukozi mupya ku leediyo baga pulogulaamu yo erabika tenyuma bakubuuza lwaki sinawuliramu Duncan sinawuliramu Amafuswa sinawuliramu Ambassador Firebase sinawuliramu Diiro sinawuliramu Laga Pipe baga kitegeeza pulogulaamu yo tenaba kutuuka ku mutindo fera twafunanga n'essimu abaana nga baga kubako mu pulogulaamu yange okitegeera kati netooka essaawa nti ono gundi nga kyali waffe omutuuze naye Jacob oyo asooka oyo santi oli mukwano gwe nga toli mukwano gwe wano basooka munyumya kyekyo naye kasaba omukuba omugongo yinza okuba nti oli mukwano gwe nkola ya muyimbi oli agenda okukola omukolo kati ekyo kyagamba mbu nali nja yamugobesa twatuuka ekiseera nga buli tusaba ennyimba mu pulogulaamu Jacob takola ki tazikuba jukira kali mu kaffe ng'alinga atanza obbalwana kali naye ng'alinga atulwana okitegeera n'osaba leero oluyimba n'atalukuba n'enkya n'osaba ndakola ki n'atakuba kati n'ogamba naye mwana ono gaya kimanyi naffe Kampala tumubeeramu kukuba simu kuki ku leediyo lwaki akikola ekintu bwe kityo era abaana abakubi b'amasimu ne batandika omwesalako nga pulogulaamu bagenda bakola ki bakkakkana okubamu amasimu nitugamba naye kisusse kuba nze nali ambasada wa Dembe FM Mitiana nga ne bw'ojjayo mu kutegeka ebivulu nejja kuba bayategese ebivulu nze omu ku basooga Duncan tukoze tutya posta zeno zikoze zitya ningamba nze ngenda bafunamu ndi kiteeza nabafuniramu awo kituufu nafe omusango gwaffe ntugwalawala mpaka ewa Prince Nick Akaikayi omumanyi omujjukira ntumugamba naye tulina okwemulugunya kwaffe wa Prince Nick kiki Jacob ntakuba ki nyimba zaffe tumusabye naye Nick nawe njawo kitegere naffe tulya mu kusaba ki ate nje okuba amasimu n'abantu tubamanya Shay na Pipe kitegeeza it's a win-win situation Kaikayi n'amuyita amuga tekisoboka n'abasajja babeezaawo program ne ziba ne vibe ne baziyiteyo mu bantu ng'oli ne bwasanga oyitawuliriza leedi amugamba wuliriza leedi yeeno oba otya nti okuba nnyimba oli abanga daka nakulidde ng'okuba nze akoma nkulinze naye n'abeerako neyeesongosulawo neyeesongosula n'afuluma ntugamba Kaikayi bamuyita namwe weemuli tumugamba Prince Nick Akaikayi nimugamba ffe pulogulaamu y'omukulu katugikole ki katujesonye kasa waliwo endala ez'aba Prospatra nga Prospatra mukyala watu ne bamukubira essimu leero n'enkya oluyimba lwalina odduko simanyi yavaawo enajja naku simanyi ng'oluyimba lwalina okukola ki nga talina buzibu Justin Nantumi bina Bible oyo mulaba ng'omuzibu naye naye yali talina buzibu yadde ng'abafukidde bwali omu ntugamba Prince Nick kati Prince Nick n'amutuuza ng'omuntu atuuza omuntu omanyi yetaaga kumubuulira ate tayagala mulaga mbu kyewakoze kibi neyesunguusula awo n'amala ebbanga tanyega nange ne mmuleka ate yetangulira mmere netutandika ffe ntambuza obulamu waffe era ntumugjako amaaso kati omanyi nze siba na busungu nsikuuma busungu natuddamu awo ng'alina ebivulu ntuddamu tukwatagana nemuvaako kati tuddamu tukwatagana buto bine tubikola ki naye nagenza okulaba mu interview abikomyawo ate yabega alina embeera gye yali andagamuko era ina negwe yagamba Duncan naye omubi ate akakungobesa ku ddembe nenga alakairaba omutwe guno ezeza kimuli ku mutima kimuli naye saba kusanga n'aseka neyefuula atakimina ku mutima tyasoose kyogeramu okuva luli incidence tyasoose kyogeramu alina n'omulago yakigamba kati bwe yakimugamba neŋŋamba kale ono gaayo omulaba fala kafo kyokukigamba nze ate bwe twesanga mbuuza Duncan akususuuta otegeera ningamba gayi mwana kyati mweso era naka tuba twadda mu mbuzi naye namwesonyiwa ninga akandika omusajja alina ebintu byajja nkolakolawo ng'obiraba n'omwana niweebuusa noga naye gayi ono si mutuufu okitegeera kati alina statement ze yakoze awo nagamba Duncan oyo namubeererawo naye yetambeereranga yali ambeereddewo ki naye nze namubeererawo era bwe nadde ndawo interview nenkona ku mutwe gwange mpulira gukyalimu obwongo naye nagenza owulira bukyakola ki era naye singa yambadde kumpi naye ngenda kuwona ku gugwe kuba kati manyi tuli basajja ayinza okuba yewe yandabira nali nkyali mwana kuba yatandika okundaba ndi mu 16
mpaka kikatenzo kuba kyambalanga wa 16 achakwali aliwo yakusangira adi omusajja okumanya tajjukira ayita agenda kujjukira omulamu bwe bonna omusajja abeeranga n'ebivulu emitiyana naye ng'akoze sanzi soko noonya omwana agenda otima posta noonya omwana akola baana drive eno etambudde etya bino bikoze bitya najja emitiyana n'akuŋŋaanya ssente n'agenda nze siina onaku Jacob yali yakoze esho nangamba Duncan okoze nnyo kankusasule bwe tumala okukola akuŋŋaanya bulungi nnyo ssente ze n'akola ki kati wanalabye interview maganzi sina kye muyamba ningamba naye omusajja alayika yikecca nze nkoze kishoza kyali oyo sho mpitirivu ziwera ne 15 naye talina munaku lwa yakiti nangamba danga tuvudde mu sho kankutereka emitwalo 10 naye ate mu interview yagambye nti ye alina kyenyami oyabadde mu interview yamubuuza wamuyamba kinaga nti yajjanga n'akyala ne mu puroguramu yange nengamba laba emitwe gino puroguramu mwabangamu okukyaza abafaani kyaliko saali faani ate nabo wali nakyo gigattako kati gwogamu ndembo namwongerako ne kulinnya linako ettaffaali Jacob kulinnya lyange talinaako ettaffaali nga abike abike wa Metro FM nti obudde abike bwe yali ampadde Jacob tabumpangako just nti Jacob naye namwagala lwa nsonga nti twali bavubuka nga tuli mu mbeera zaffe ezo kyegeera naye kati ye waliwo kyebayita nti manige nti bwe neekwatako ono nja kwesitula naye nga ate gwe weekwatako yayongera kwesitula ng'okola ki nze mwe nakolanga sho naye ne sho ezaasembayo nze twali twakola Kyengera ne Big Zone nze sikolanga ngo bwe musi ku drive kwogera tuli ku Big Zone Nansana naye kulu nakikola ng'ayogera abuze sente tewali okikolera kyali nga talina abyogera twatuka kwolunga ne sente tewali ne drive nga tulina kugyewola sente zijja musooli namuga nja kubikola nga 26 twali ku Rose Garden Kyengera nze yabaka microphone ennaku ezi oli ku drive nga ndi ku drive nenvaayo nga lumu tulina kuba ku Big Zone era nenkola ennaku ezi era nga sente tuzifuna kuba eno twafunayo abantu 3,000 Nansana Kyengera ne tufuna abantu 3,500 ku Big Zone kuba Big Zone yajjula tiketi neva ku mutwalo nedda ku mitwalo emeka ng'abantu kulayini bakola ki yakusasula era bwe yamaliriza ezo sho zombi na abalaba bano bagoni n'abawaayo nangamba danga tugenda kulabagana alina kyangamba kyalina okunkolera bwe yamala okikola n'akitwala n'ensirika kuba ninakyogedde njayo ogambye eki nina ebintu oluusi ati omanyi omusajja anaki alina okukolera n'akikolera ate n'akitwala twalina pulaani yaffe twalinawo ekintu kyaffe kimusajja kyogera mpozisi bwananziramu bwananziramu nayogera ebitakwatagana ngenda kumulambika kimu ku kimu kuba nze sina kyenfiirwa ye chairman naye nze sina kyenkola kyenfiirwa mmeeya nja bimutemera byonna n'akalulu byonna nja bimutemera naye kyokka basi kituufu nze naliko ne mu kalulu ke nakeera mu kalulu ekyo kyonkujulira nenkeera mu kalulu navaamu ssaawa 4 ez'ekiro ompulira naye nze bukyayangera namu mu kalulu era wamuyamba n'okakuma bulungi n'awangula naye okuva twava mu kalulu tesina kyeŋŋamba nti banawe twamala okukuma kalulu k'omusajja nafunamu kino kate nze gwagamba mbuyambeerewo nze sina kye nali mubeereddewo twava mu kalulu talina kyakola ki ng'ekyo tukivuddeko buli mwana abaddewo n'omusajja talina kyamufunyeeko kale fayinza okuba kale nga bwagamba nti amanya gaffe agayambyeko naye ate ye abaana bamuyambyeko naye tebamufunyeemu nti bonna abaana kati ngenda kusaba nkugambye bonna be yakola nabo mu kalulu akawedde ekinene nnyo alabika alinako aba ate balina be bano abamweguya nti omusajja oyo walinnya kambeereko naye naye kati fe abamulabedda tukyamweguya kuba tulina abaana tulina famire bw'obuuza ambasada wa Big Time tebakyakwatagana bw'obuuza alaga payipa kabonangu buli mwana yali amubeddewo mu kalulu ako okyagala kyamugamba kati goddawo Duncan namubeerawo etiyambeewo wali waga nkubeerewo nkusitule nze nkubeereddewo mbirimu ssente ng'ozifuna nesifuna naye noddaawo nzi interview nakola ntono just balaga nti kalo nantonga omukubye nnyo bw'oba okubye omuntu muveeko naye gwe wakoze interview eddakiika 40  oli kunze nze ate kati eddako bwananzira mukolera ssaawa emu n'ekitundu
Yagenda kubako n'ekitabo kubanga ngenda soka nsole ngambi wandiika bingi kutoka kwa ekyo. Katonda wange. Kati so omuvubuka oyo no omukulembeze yamanyi omuvubuka oyo kyaba amanya ayinza okuba mmanyi naye nange nkola ki omanyi ontegeera ate omuntu wabanga ayogedde ekintu nga kituufu kiwulirize. Igwe toyinza kubanga gwe mulungi weka mu bantu b'okoze nabo okimanyi nti omusajja oyo ne bye yakolaga nabo ku leediyo talina batono bakwatagana nabo batono nina abaali aliko okimanyi nti omusajja oyo era akwatagana na bakasukuba Jenkins basendi beekubanga simanyi buzibu onde kyangamba omusajja oyo bano bonna bayasindi balwasama ontegeera kati bw'ogamba otyamba gwe mulungi abula ffenna kale tuli babi maama ali aliko omukisa ate muleka mukisa ki gwalina gwaliko das omusajja oyo tumuveeko mpozi bwana banzizeemu muleke kubanga tina bajolako oyinza omwambula muleke andi yagambye gundi Duncan mwananzira nze nja kuddamu nkuwandiikira ekitabo n'akatabo nyamuwandika 96 ne Satetu andi bo balowooza nze ate nze siriraga payipu bali balaga payipa bojjako shoyo gye babawadde n'okuŋŋanyamu sente n'otama abantu bawadde za bukozi ng'ate sho yaabwe abaana omusajja abaana bakozi nabo baminako obusungu just bamuleka bulesi ngaga katuleka omuntu atambuza obulamu ffenna Katonda y'anamanyi. Olunaku olw'enkya gundi kwanjula kwa Chosen Beck naye kuliko amateeka 99 nga buli tteeka liriko n'obutundutundu. Mbaddeko n'abamu ku be bayise n'amugamba gwe bayise n'amugamba kati ngenda kukola ntabale nagwezera ngamba erinnya otalisindika kati ne tumuwa namba ne tumulaba ku gate wakusibe ba trespass. Omukolo guli Masaka oba tolina namba bagikusindikira ku simu omukolo gwanca nga 9 okwanjula kwa Chosen Beck finally kubaddeyo naye kwa amateeka kwa bukwakulizo Duncan bino byo tugamba muno badde mpite Masaka omukolo gwo kandabe ku kigera maaso serebu wange oyo rubbish tamwagala mujja bbira ku social media temulinnyawo kujja kwogera bitakwatagana. Simanyi waliwo yamusuubiza nti omukulu oli ajja kujja atataganya omukolo okutuuka ku ekyo. Omukulu talina budde. Ekyaweesezza omukolo ennamba kyekyaki ng'ate ogututte mu kyalo. Nze nalaba wano ogwa Lutaaya ne mukyala we. Nze gwe mukolo gwe nalindabye gwe baatwala ekakuuto buli muntu yeeyagala basimba ebitoke abantu bajja alidde akamonde kale yeesikooliddeko naye nga serebu w'omulabe nga bakola kino bamutwala alidde akaceera akamoya kale yeesigundi okitegeera naye bano bagambye teri ate nga jjukira okwanjula bo ku kyalo balina obbaako naye bagambye tokola ki tugeza n'oyingira nga tebaakuwadde ki namba sina bya kaadi kaadi oyinza ogifoojinga waliwo enamba eri specific nti yekusindikira enamba yo ku WhatsApp era bw'otuuka wali gy'ojjayo tekuliko nti essimu yange yaweddeko omuliro mulina zikuuma bulungi mukwano noonyawo gikyajinga nga tunatuusa ku gate sigegana amasanze g'ennaku zino ge tutaayize no amanyi kati ojja Chosen Beck oyinza okiraba mu ngeri emu oba endala Chosen Beck ng'omuntu ayinza okuba ayagala omukolo gwe gubeemukaba abantu bennyini bawuliramu emirembe ababe nti kati mwe baddankani temukkirizibwa kujja ku ki omukolo tujja kwogera bye batayagala twogere muyinza okuba bakalabalaba n'olaba ebitatuukaganye era kati essimu zitambula munnamawulire kyo asinga obutatwogerako bubi nti Adasi namba 210 munnamawulire ki nti namba bweti so kirungi era nze ngamba ekintu kimu bw'aba yasazeewo omukolo gwe gubeeko abantu bawuliramu emirembe kirungi era nze mbaagaliza birungi byereere banyumirwe omukolo abagende Masaka bawadde namba mugende kubeera naffe tulina gwe tugendako nga 10 kati mmwe mugende Masaka munyumirwemu nga 10 wendi mukwano nekyokubiri kisobola okuba nga bajeti yaffe enfunda
kyogereko ate kinali sikikalowooza lwe twasazaamu gondi omukolo na budget eganya okukola ki kutuuka weeyina okukola okuba ate kya budget nga bwe nkugambye kati nga olaba ogwa Geoffrey Rutaya ne mukyala we yes budget yali nene but yali sola kwa commodity nga abantu bonna bajje ne baleka abantu bajje balabe ku bagundi baabwe anti bali balina ssente empitirivu okitegeera babakola omukolo nga bakoze eki nga beetegese ne bano beetegeza omukolo gwose n'osazaamu ate n'oguzza kitegeeza osobola ogusazaamu naye era byogata ne bikola ki ne bigaana ate nga gulina obbeerawo twesuubiza tulina tutuuka mu Christmas ng'omukolo okoze eki guwedde ng'okwesuubiza kati mukyo toyinza banenya bayinza okuba bajeti yaabwe y'abantu 100 oba abantu 6 onfuna kati nga tebalina kusooka mu 6 that's why nti bagamba nti wata omuntu wadde kati tomutuwa bakubala essowaani zirina kuba mmeka ez'emmere kati so naye tubaagaliza ebirungi nze baagaliza kuba nze era enkya ngenda kubeera kwa Family Foods nga ndi mu kulya mmere genda oli ekyemisana nga munyumyamu tugenda kunyumyamu ngenda kugenda wa Family Foods awo bayitayo batya mpereerwe kutota awo ngenda okugenda tusobole okulya ku mu trading center awo nokyambuka gye batwala Kasasiro wa kasatuuka ku Starbucks ekyengulu ojja kulaba Family Foods awo ogenda osooka onyumirwemu tujja beera naffe mukolo tujja kulaba ku TikTok then naffe tubeemu n'ogwaffe ku Lwokusatu njagala akantu tukakolerawo ku mukolo wenyu mukolo kale naye nabo tebannampa kaadi otandise nakani otandise onoonya wondekera sobola kuleka ng'ate baŋŋamba mateeka gwe sikikola baŋŋamba tokikola sobola kikola yatujja genda so kakati enewe omukolo nze gwe togenda ewa Masaka kasita bandaba Family Foods nga ndya emmere naye kirala ne twakoma ne bakulaba ng'oyisa mukulu kingi eggaali namugimuyisaamu ate gwe wakyaza amuyisaamu gwe wamuyisaamu gwe nani ono ali ewa Spice kati gwe baali basibye Tomiri ye nani omulala abatome tebayinza linnya ku mukolo ate kano ne bamulabako bulabi bayinza n'omwokya naye simanyi guli waka sina kisaategeera guli kuba nandigenzeeyo n'okola ki bwe guba nga mu hotel njagenda ngendayo ng'agenze lwati bayinza kuba bagireservinze nga its only okukola olunaku nga yaabo nanti kola olunaku ate nze bwe ngendayo leero n'osulamu ne mbagamba ennaku 2 n'osasula ennaku 2 lati nfuna edirisa nga kwembaweereza TikTok live wallahi balaba ango munakikabiri babaze mu room yo olwo ne bankola ennaku zino takyayagala nno mumanyi tewala nonsense takyayagala omwana oyo takyayagala alimba anyway ebyo bintu bwetyo weebiri mpola mpola naye nga bambi gwe Palaso ne Hafi Palaso yagambye agenda kuba Hafi obugatto Hafi n'amugamba ebyo bye muli ate yamugambye nga ntera neŋŋamba abantu kati nina nabadde ku Uganda Hip Hop Awards nensangako bawunsa babadde 4 kati ne bampa risk band bambi Aisha bwebale nnyo yategese gundi yuji Hip Hop Awards kati bwe nyingira munda risk band esaawa ze natuukirako nga alina otuwa risk band ezitukiriza otambula wonaona takola ki taliwo ne baŋŋamba dasi tewali atakumanyi gwesibe ya bulo ojja kukola ki kutuuka buli wamu kati nze bwe nagenda natuula ku ro ndowooza nga banomini kwe bagenda otuula nentuulawo bawunsana jja naŋŋamba awo vaawo si woolina otuula ne mubuuza lwaki nanga ate ombuuza nja kusitula lwaki ogambye genda mu maaso ne mugamba ogenda kukola ki kati obwongo bwange bwadduka mangu nenzigyayo kaadi ne mugamba kati wano ngenda tuulawo lwa nsonga ngenda kuba ngenda mu maaso nkwate nga bwe nkomawo mu ngeri enzikaka bwe twasookera naŋŋamba nze tombuulira ebyo wano sigweno ne mubuuza okolanga
kasita nkubuuza ekibuuzo awo kiddako tuba tugenda kwatika ne mubuuza okola ngani nzo wa security ne muga kati kola omulimu gongo wa security ebyokutuuza abantu tebikwata kusigwotekedde okutuuza abantu ngamba ate ensobi gye yakola yaŋŋamba nze toŋŋamba ebyo ne ŋŋamba kati ono be bana beeyita abaniga ate abasiru kasita otandika buno busimanyi tombuulire obuntu ogundi bwakola oyo oyo mwana yava kufango n'oyo omulenzi oyo ayimba akyusa amaloboozi mbu ebyo namanya nti ono omuniga musiru ne mugaa kati tokiddamu sigenda kuvaawo nanga ngenda kusula ne mugamba kati lwogenda okukakasa olwaleero nti ne ku mulyango wenyini wogenda okunteeka gwe tojja tutuuka mu mulyango kuddayo kati jjukira navio yaliwo kati ate akuuma navio tuli tuti nga mmaze omulaba waali 10 minutes back nali njogeddeko ne Mudra nga tuna betwogeddeko kati nga nsuubira okuddamu omukubira reason tulina betwali tulina okukola ki okukola kati bawunsi omulala najja nga alinga ali abakulira amukubira essimu amugamba nawe aloka boy mwana akefuula biki bawunsa najja yambadde pinki nga mmanyi nangamba chali wange kiri kiti yakoze tewali nangamba namubuuza buti nangamba onamuga ono we mawulire era ontegera na kumalo dakiika 5 nno watudde gwe ati akulumya omuntu agenda kwimukana togenda musanga eri kitegeezo kyayomba naye nangamba nze obukyali tebuŋŋamba ng'ebyo koli namugamba mwesonyiwe nangamba nze banera kasula nka kasuka eri koli namugamba kakkana naye yali abakulira kati waliwo bawunsi omulala omweru alibeera nnyo ku bivulu era naye olumu amanyi okukuumako ku navio ono mu pinki yali akutte omulimu agenda amunnyonnyola amba nfuluma ampita aŋŋamba tusonyiwe kati Aisha ayitawo ansanga oli agamba tusonyiwe Aisha ambuuza kiki munnyonnyola gayi bamufulumiririzaawo nga kati togenda kuddamu kukola munda okola bweru nadda ku bakadeyi ku mulyango kati ate ne mulaga nti ne munda sibeerayo nembeera wabweru nga mulumiza ddala okutwe nga ndi wabweru andabako bwati bwe bamutadde kati ekyamwewunyisizza nga buli wumbi ajja akumanyi amanyi kinganude kati Mudra nkubira essimu awo kyenasosoga Mudra okimanyi mwana wati nafala wano omwana abadde agira mbu yeefuula omuniga nangamba ani oyo nkuleete nga njitadde mulawudi kayinga awulira nkwereza abaana konza amuleke fala ayina obukodyo bwakoze ndabanga fala naye nga Kanyama ali bwati yenasi nkuba abo banna mugamba naye nga twasooka kwogera bulungi bakanyama abo lwakuba nti neno message erege ne gye bali ati kinga ne wana waliwo Kanyama nali ngenda mukola ekintu nali nyingira awo ngamba naye nagwe naye ngamba nti temuyingirana neegenda bino bicrocs ne mugamba naye waliwo abakuyiseeko balinga basatu bonna obadde wabonga ko ne bayingira kuba baleka bantu be ne mubuuza kyoliko bali abayingidde munda bambadde ki nze ebyo tobiŋŋamba ne mugamba si wano tujja biŋŋawo naye kati sikyamulabawo so kati emboozi ya Hafi kati ate ebyo byonna bibaawo olaba emboozi ya Hafi yabiraba nga oli Hafi yagamba nti Nobert yakola Palace ekyejo Palace najja nga replyinga Hafi n'amugamba nti gwenze n'okumanya sikumanyi that was a lie kyekisookera ddala tasobola kubanga tamumanyi n'amugamba n'okumanya sikola ki sikumanyi ko ne basooka beesikasikamu ne bayomugira Hafi kati oli kwe kumugamba sikumanyi bakuwadde waguni n'amatala gakubamu oli mubi nga gwe weetunda 1,380 nga ffe tetubyogerako gwogambe tomanyi naye omanyi tomanyi sente ze bamugula gwogambe nti tomanyi ko namugamba nja kukuba n'obugata ate kuva n'olwaleero nze ndi wa milioni eno season ndi wa milioni 10 Hafi n'amuliza n'amusekerera namugamba nja kuloopa ewa Bobby
mugambe ndo yagala kuba muganda we namugamba by the way mu byakuseka ajja kulope nga ndo kyogera nga wokimanyi yakulope wa Bobby mugambe ndo yagala kuba muganda we bedira gumu nja kulopayo nze gwe yagala okuba by the way bayimbi mwe kamba buli oyinza okundaba one tosobola kunkuba bukadde kale oyinza okankuba oyinza obutasigala kyeki kati kyesoso kuwa nja kulope wa Bobby nenge nekyo obugato tosobola era tasobola kati lutalo oluli awo era tasobola amanyika nkubula ekintu kimu nze afi nabye gondi ya afi mweyogeredde embeere egundi eyo ngabadde mutuufu yali ku TVS ngayogera ku mbere yabaddewo mukubeera nti mutuufu tukkirize tugaane abalaba programu eno Nobert yapaaza ebbeeyi y'abayimbi naddala Palaso nti nga tuvudde ku ekyo Palaso talina shoja leo zemu kuimbira sende Nobert ziyakola ki ziyamuwa nti Nobert yali wa Palaso milioni 10 kwa meka kwa abiri nenga ate Nobert bwagenda mu show kusolooza ava asolozeza milioni 9 ondewa kyamugamba nti bino byonna bye twogera Palaso yagadde kwekaliza mu afi nenga kye kituufu Palaso njagala atuweyo receipt okuva Nobert yalekera mu booking atubulye n'omuntu ya mu booking milioni ziwere 10 yagambe no season wa 15 nteri agenda muwadde ennya ani nze nkugamba kituufu okay ntegera ate temugana kuteesa bamawulire nti oli bwajja n'opinion ye gwe olw'okuba mabaati ennyo nti mukuba abantu mutematema emmotoka z'abantu nemuyiwa n'ennyumba z'abantu amadirisa nti mugenda kujja mugaana abantu okwogera opinion zaabwe nga bwe zikola ki nga bwe ziri oli afe bwe yabadde annyonnyola embeera Nobert yamuviirako kubanga agwa yajja ne sente mu industry yes kuba nagaa ne ku Kivulu yali amugula milioni 4 zaali bibiri yali amuwa 10 naye ng'omuyimbi yagala bimeka olina mwaka nkweko deposit 10 ko omuyimbi n'agamba tomulya rubbish kati byonna ebyo mu mawulire okkirizibwa okudiscussing ku byaliwo n'ebireetera omuntu okuba nga agwa mu ntate eyo teguba musango ontegeera kuba gundi ebivula bibeeramu hafira ate muganda waffe kimusumbuwa stress yagenda musumbuwa omuyimbi nti ye takyagala buli muntu ayogerako noba ayogera kituufu ye nga si kyayagala abajja kujja akola live ya TikTok omanyi omuntu gwe naabi ajja ku TikTok atalina byakwogera naye nga ze buzikuyomba gwe oli musiru gwe nadda mu comment nasoma embwa ezo biki eba yakamala ono nadda ku alien skin n'avuma alien skin eyo n'avaayo kwegamba ali awo simanyi kimusumbwa muganda waffe naye nga ekyafi power kyayogedde afi power talina kizibu kyayogedde n'ekimu ate n'omuyimbi alikirawo gamba ntamanya afi power teri muyimbi wano music industry tamanya afi power kuba ebivulu ebisinga byonna bibaddemu abeere musi ku bivulu ate y'omu ku bapresenta abakyala abalungi gwe tulina ku ogenze kuwayo musogenze wala y'omu ku babeera ino mu kutegeka y'omu ate ku bakyala abalungi be tulina mu TV ayagambye mu binnyo n'ebitala bikyalemye omukwatako jasi alina buzibu bwe kyoliko nti ye ebitala bimukwatako nga ye jasi kyali waffe gundi alabika mujja agenda okwegeneza nga lenskini yabaloga Palaso sikulimba nokuma omuntu wawo okukkiriza mwezi naliko na lenskini nangamba wakayi naye akayuuya jaga nalopa ebizibu naga nti gwe tomukola nka ekintu nalowooza mbu akulesa akusonyi katayinza okuba erinnya ly'omulenzi ono yayiteeka mu kayuuya eri kayuuya liti eri mu kayuuya so nze mugamba ekimu ankopi ante ankopi teweegoba n'abantu abamawulire obeetaaga ontegeera afi omwetaaga oyinza okubeerawo nolowooza omuyimbi twalina yenyini eyampa program n'agikyusa ne mukwesimu n'atakwata kati yabadde alina waatwetaagira n'abaako gwagamba gwe yagambye ne mugamba ne waba afa ne waba agenda kumpaka kadde sigenda era n'agenda n'akigamba omuyimbi yankubira amasimu nga sikwata nga yeetonda n'ansindikira zi voice note njagala kwogera naawe biki paka namaliriza bino byonna bye nkola ne mmukwata muyimbi mukyala ne mmukwata ne mugamba wange obadde ogamba kinagamba mbi neetonda ne mugamba
ebyo bye muzannya saawa zino ku baana b'amawulire abaliwo. Kati ate nze awo navaawo n'ekyokubiri nze ebbanga lyenkoze nammwe nga tugira tolina kyogenda tolina kiwaliyo mpadde ate tolina kyogenda bano abakubuukira saawa eno nga already oli waggulu ffe twaliwo ng'otandika bw'otandika okunkozesa puroguramu ez'ekisiru era nze nina omuyimbi omu bamaneja be kasaba batandika okunsiruwaliyako nabagamba omuyimbi wammwe nedda bwekyetaaga muyimbi wammwe nedda naye nga wamma afi bano tebakulumya mutwe olaba nze yakava emitya nankumanyi ate abakulidde ekamba ne bagendako ne mu America kitegeeza aba bakumanyi omuntu waba tamanyi muntu temumukase nate yatugambye ebbeeyi yebabugula kacyaliko yagitegeera ati oba yalamuza liye ng'ayagala 2 ne bamugamba ng'ayagala wakanaana kisoboka oyagala olamuza ne bakugamba kanaana nga wateeramu 2 naye wamma afi abo tebakulumya mutwe era by the Friday enda kutwala ku sitting room tugende nawonye oli kyanga nokutwalayo nga oli mulwadde kati nawonye nateredde Friday nagenda ku sitting room tunyumirwe kirume eno weekend nga yakuwetala sitting room gundi nyamu Friday Saturday ate Sunday ngende mu Bachiga Nation bana njagala tumalize ne gundi Junior ne Shalom motoka ya mune agira gende bajijeyo naye amugambye weyita wakabi kati motoka kale nagisse kola kyokola ebintu bino nga biri nyelevo ndala amanyi tulina ekizibu kimu mu nsi eno buli omu w'amaanyi naddala ng'olinawo abantu bosobola okukubira nga bali mu gavumenti eno oba w'amaanyi kubanga abantu bonna bawako obujulizi ne gundi awa Doreen omumanyi ono yalakula ku ddembe Kadoreen gye kaliba naye yabadde era n'entambi mbukolo olunaku lwe baali banoonya gundi Shalom yes nti era naye yaliwo ku yaya buli omu yanaleetinze ebitundu nga kuliko n'abatiisa akwata wano buli ddakiika na pista ebyaddala yes mbu baali bagala kebera yaya era ne gundi yatesifayinze Junior n'agamba yatya nanyini yaya ani Stanley bwe yatya naye singa tekyali yali agenda kuyingira yayo n'agitaninga eddawo naye mbu awaliwo abajja nga ne pista wano balina nga batiisatiisa nga w'amaanyi okukira wano bugizi nga ekyo kyawe nange ngamba w'amaanyi kwanza kankubula ekintu kimu manya nensi gye tulimu ogiraba muganda wange Dasi oyinza okuba nga oli w'amaanyi mu myaka egisooka ebiri wabayo emyaka emirala ebiri negikwefuulira that's why nze mu industry eno oba mu nsi eno gye tulimu nze ensi ngikwata mpola gundi kye yamugambye ono kisa kya Mukama yamugamba tulabe kye wakoze nyina we bagenda kusiba yabamenye babiri kisa kya Mukama yagabye 3 ojjaako omu ani omulala yayogedde omukazi nayogera Junior ne Rama yabagambye nti no essaawa yammwe ejja bagenda basiba kati olaba mbeere nti ssaawa zino Dasi osobola okuba nga oli w'amaanyi lwaki nga nensi togissaako maanyi nti eno ensi tomanyi nkyayimiridde ati omanyi mu nsi eno bwe tuba tukola ebintu olina okukola nkya nti era oyinza okuba nga oli w'amaanyi era ng'okuba essimu oba ne ssente oziyina ozisaamu ne batulugunya banno naye waliwo olunaku lw'enkya nga nawe onoonya kuyamba tokola ki tomulaba mu nsi eno tewali munene nti n'abadde omunene nti twalabako ku banene nti twalinako omunene gundi Mike Ezra yali munene yabali omita Ezra helicopter 1 yali munene yayagala gula leads naye kati omunoonya n'akobola kati mu bintu bino Mondo yali munene Kampala muwunyira ziizi kati otika kyemugamba bwajjaako Makenya kati mu kyo nkugamba lwaki mugamba nti ngamba nti Junior muganda wange nsaba ekintu kimukakkana amalala mangi ne pressure weetaddeko nnene wojjeeko emikwano egikwetoolodde enyana ekinnuma era kyengenda okusaba muganda wange Shalom omusi utakola ki akusiriwaza maama wa Junior nkwegayiridde mujje mukamu yes leka maama Junior omujjukiza baawe yakola ki yafa maama Junior bino tabiriimu ebyamu bya social media tabikola ki esigale eyo nti oli ajja kujajinga oli agamba nti oli avuma maama wooli bajja gamba nono naye avuma owooli nze mbadde nkusaba ekintu kimu Shalom maama Junior ye mujje mukamu kuba kati ngenda kugamba ekintu kimu
Mama Junior bwagenda n'awaaba musango. Shalom nkola ki? Gumusinga. Kitegeeza ne Junior baba yavuma Mama Shalom. Ne Mama Shalom bw'awaaba gusinga gukwata Junior. Kitegeeza nti ate bonna bazadde baabwe bagenda sigala mu miranga nti abaana baffe. Ompulira nze mbadde nsaba Shalom. Igwe katukwawule ku balala. Gwe katwawule ku mulala. Bw'obeere wanjawulo ku ki? Balala. Mbadde nsaba Mama Junior mujje mu mboozi n'ebintu bino mujje. Omanyi n'ebintu byempa ekitiibwa. Weekend yabadde nkambo. Shalom lwaki nze siraga abaana bange ku social media. Siraga jajja wange n'omukyala sikola ki? Tomulaga. Lwaki? Kati oba oyingire mbina ebintu by'aba Shalom ne ba Junior. Ontegeera? Dakiika bbiri ogira omwana bw'ati mukazi wali bw'ati ne bw'ati mukazi we yayagalako gugundi jjajjawo bw'ati kati ekyo ate nze nyinza obutagigumiikiriza nyinza okunoonya ku mwendo gw'ekyo nejjambiya. Ontegeera kye mugamba? Nkitegeera. Kati okwewala ebintu ng'ebyo nze nsaba Shalom maama Jem amagezi gaba ga mitwe si migejjo. Kyenyinza okugamba abakadde bantu bawe nnyo ekitiibwa nti olina bwakusanga ovuma Mama Junior ayina walina ekitiibwa akola ki? Wakuteeka. Ate oluusinga abadde akwawula ku oli nga gwe alina wakussa naye naye bwakusanga oli ku Mama Junior ovuma simanyi omusajja akola bwati simanyi naawe oba ofuusa aliwa oli so omukyala muleke abe n'ennaku ye eya mwami we temumuteekako nnaku ndala. Kinyinza obbagamba naye nga bino firimu tugirabe buli mbona olunaku lwayo. Nze lwaki bwe mbeera wano eno ndaba nnyo abantu n'empuliriza buli omu kyayogera naye ne ŋŋamba tulindeyo olunaku olusembayo mu nsi mubayo olunaku olusembayo ne baana basibye Nobert tulinayo olunaku lwabwe olusembayo abo kyabeetaaga tulinayo olunaku lwabwe olusembayo nga balinga abali kalabba ng'ensi bakyukidde batunuulira bweti nga buli omwaka bannakola kyaki sawa zino b'amaanyi naye tubalinde mu lunaku lwa kiyama. Anyway, tubadde tuli wano ku Climax naye tubadde ku The Truth Media mbadde ne Duncan Entiana. Ensonga weekend bitakonyeeko bintu bingi byapeninga si byonna tuba tubirabye naawe olina byolaba n'ogaba naye ekyo nedda. Ebintu bingi byabaddeyo kati okugeza oba byali mu weekend Katamba yali awumuddemu kaawo n'agamba naye bannaye Uganda yange ensesa. Nga n'olaba oli n'agamba mbuno ye feminist ate ogenda okulaba abbye mukazi bawamu mukazi muna ate nga adde mukwano gwe nga kati si byali munaga ebyo kambyesonyiwe Uganda nkyajagala naye maama Uganda yange enyumira naye mugamba kati kikunyenyese emmeeza eriko ebyokunywa ebyebbeeyi nga si mmeeza yo. Ne Katamba namutegeera manyi kyali wange nnyo kati Katamba mu kumutegeera Katamba naye tayagala ava mawulire maybe tetugendayo nze gambye bugambye ebimu tumuleke kyali wange esimanya yakomyewo aleka yakomyewo naye tuteeke ekyo njumuleko kyali wange Katamba nkutumiddeko yeebuuza oyinza nawe kyebuuza emmeeza toginyeenya gireke tuyinza ate okunzanga ebyokunywa bikuyiikidde ate ng'olina obbisasula. Katamba bisasula ebyokunywa bya bbeeyi Katamba yinza otabukiraawo bata bweyatusuubiza ebyama bya Bobby mpaka leero waliwo omulala eyabitusuubiza ng'anyweddemu tuddemu tumuwa omwenge abituwe ndowooza si yeewaddeko obujulizi mbu yatooli gundi. Anyway tumuleke omwenge emperekeze ya sitaani yannamaddala oba giyita omubaka agwasoka okuweereza mu banna video agamba ki ate addayo buli kaseera aba atamidde mubeere bulungi mweraba.